weesibe bbiri. Erinnya eryo weesibe ebbiri tuleeta emiramwa gye tukkiriza nti ddala kituufu bw'oba teweesibye ebbiri oba teweenywezezza Uganda ey'enki eno yandikuleka. Mu byenjigiriza, ebyenzikiriza, mu nsonga ez'ebyobulamu, ebyobufuzi n'ensonga endala ezikulaakulanya eggwanga weetaaga okwesiba ebbiri. Mu kitundu kino ekisembayo njagala tulende Haji okuba tooki mu ensonga ez'enzikiriza ssaako n'okulaba butya Uganda bw'egenda okukulaakulana mu maaso awo we tujja. Naye nga sinnatuukawo awo nandyagadde okulaba wali maasoko oba emabega katono nnyo okuba tooki okumaliriza entalo zinene za National Resistance Movement saako n'ebijja mu maaso awo ebirala bitugenda okubeera nga tukubaganyako ebirowoozo. Haji, entalo zino ziggwa zitya era tukomawo tutya ku right course okulaba nga eggwanga tulikulaakulanya kuba bitubeera nga mu kisaawe kati abakulu n'abakulu bali mu kwerumaaluma nga abaana banene baagala mmere kubeera nga batambula kugenda mu maaso ebyenjigiriza bitaaguddwa ne sectors ezisinga tukomawo tutya wali eryo munnansi wasinga okwetaaga n'okuganyula. Kaakati ebyo byonna byesigamiddwa ku kibegabega kya His Excellency the President. Otutonderawo gavumenti enekkanjizibwako n'abantu ate n'abantu ne bakkaanya nayo ne babanga buli wejja ekigere naffe we tukisimba so sigati wejjawo ekigere ntwokyawo omuliro creating obumu ne harmony eri abantu tuleme kuteekawo gavumenti yakimpatiira oba baagala biri nze njagala bino bijja kuyiika ndowooza omwemuva obannakyemalira bijja kugira ki n'abakulembera bwe batyo bwe baali Obote bwe yagamba Amindi bwe yagamba babinaayisa batugamba ba Paulo Muwanga Bobote tube batugamba nagati we nakoma wegenda okutandikira naye yagenda okukomawo okugenda okwekkana ng'ensala agisaze tategedde kano n'olwekyo nno Katonda tasingwa magezi magali mukino nekiri naye Katonda omujjukira nti gyali tiye ojjukira nti mboyagala okwavuwaza Katonda abamu yabalagira babeere bagagga yes okkiriza nti mbantu abo bonna boyagala ono yagamba tagenda kufa kwa muntu nga yamukubye essasi oba yamukoze bw'ati tiye ng'ate gwe kyoyagala bamutoberere mu kkubo bwemukola idinga ne Katonda gw'obwawo tawangulwangako kubanga kiki Katonda bwe yayogera ku Falaawo yagamba tindakakanyaza Falaawo njolesezeeko obuyinza bwange. Kaakati Falaawo yafa mukafiiri talina Katonda naye nga te Katonda yamuwaganyizza okiramu okisabanga saagala mukama we Katonda wange nze onfuula ekyokulabirako ayinza okujjako nga kirungi mu kusaasanya kigambo kye nakiri naye mu birebire ebyogerengeranya ekyo tokisuubiranga lwajjawo akabega bwoti ebyo bigize ki biwedde kano n'olwekyo mbino tuteekewo gavumenti nga y'abantu olw'abantu ekyo kikulu nnyo. Haji tujja ku nsonga ya ebbaga erya Wilfred Nuwagaba yatutegeeza nti ensonga ze yali aleeta ze yali awumbyewumbye byalimu ebintu bingi nga yagala term limits zikomezebwewo nga emyaka gibeera 5 omuntu gy'amalamu office omukulembeze w'eggwanga abaka ba parliament n'abantu abalala nga ne offices zinjawo zayagala zigibwewo omuli ba RDCs omuli nga office ya Ssawa Minister naye gibwewo n'ensonga endala n'ensonga emu yaleeta bannayuganda okwogera ebikikinike ey'okugamba nti waliwo ekyakukusibwa mu kakiiko kano ak'amateeka nti ekisanja bwe kiba ebisanja biba bikomyewo bibeere bya myaka 7 omuntu gy'amala ng'ali mu bukulembeze the tenure of office Haji bano bakukusa ki era kiki kye bagoba kaakati okwo kwonna kupalapalanya kwa buntu ffe twakuzibwanga ng'Abangereza mu nsi z'Abafalansa kitutte ebbanga bo ttaamu eyaabwe ya myaka 7
mutamu ya Bungereza emyaka emeka Abamerika olwokuba baali kutwala eri Abungereza ne bagata fuka tusaleko ogumu tulabe kufaanira ddala ng'Abangereza tamu ya myaka emeka ena kaakati ataawo ogenda kiwaani era nje nkugambye nti bano bagenda babeera na prolonging ye nga wakubeerawo gundi afe gundi abe nga taliiwo gundi nga taliiwo gundi taliiwo bw'anaatwala mu ggwe muddo talwewa olumanyi olugero nti omukulu anaagenda e Kampala yaneetikana emigugu gamba tujja kgenda wa e Kampala gwagwa ojja okwetikka emigugu naye na wano ye bw'abanga oli atunuulira ono afe oli agirewo ati ono agwemu amaanyi ono tebijja kusoboka obisalira ffe bantu naye kano tobimusalira aje omuntu ayinza okwebuuza bano banoonya kino olw'ensonga nti bwe tulaba John Pombe Magufuli omugenzi kati emyaka kumpi 5 emijjovu gye tubala ddala kituufu ababyogera bagamba nti enkiza agitaddewo okwawukanako bwe bajja wano mu Uganda ne bagerageza bagamba yandibanga asukulumyeko mu myaka 5 simanyi oba boogeza butamanya bukyayi oba era ne bana abanoonya baga nti emyaka 7 gino gyandibanga gimala omuntu okukoleramu ebintu eby'amaanyi abafa 35 jjo ebikoleddwa byebiriwa bino ebyokwongeza nkubuulire mu ggwanga ate erisembyeyo okuba etto eryali ekkulu ye Uganda mbuuza ddwaki lwaki ati abazungu batusanga tulina gavumenti eriko n'enkiiko 2 House of Lords and House of Commons erina ebitongole n'ebiramuzi ng'owaabakwero si 1 kyekyalo nojja kumuluka nojja kugombolola nogenda kusaza nogenda ewa Katikkiro nogenda mu Privy Council akakiiko akassaabasajja Kabaka gye tuyite ekkooti ya Kisekwa ofuna nogamba nti ye balinga Bulaaya ne tukola endagaano y'1994 ya bukuumi ng'erimu ebigenderamu ne tukola endagaano y'olwenda ya gavana Buyinza bwe tuwadde okutukuuma naffe bwe tusigazza era wano ku lukalu lwa East Africa Buganda yokka yayina gavumenti ey'abaddugavu ofuna naye obumanyi bwaffe bwonna baabufutyankadda buli ajja akyusa ssemateeka buli ajja akyusa ssemateeka kwegamba wano buli lw'okyusa omukulembeze jjukira ne ssemateeka agenda kugira ki naye senga buli asiramuka ajja ne Kulaani buli gw'obatiza nga yajja ne Bayibuli zirikomawa why don't we stick on one okukonna gerengetanya nze nkirabanga mungu guno mululu ekikukyayisa emiti ateekana ate otwato gwe ate ofyuse kyo gwe tolaba nti buli kaseera gwe weewa buli lwogamba tukyuseemu ne weewa onookakasa otya nti bwe mmala okukuwa kiri ate toddemu Parliament ne kati ate baatugambye twakola ensobi ate tukiddemu tukikyuse ndima kigamba atya kubanga bituzeze tukyusa tubirabye ebibibwamu aji bitufu byeboogera nti ensangi zino ekidefininga oba omuntu waba yago describing a national resistance movement omululu gukwata kisooka bonna abalala abatanda bakubawa ekyo tokigalantingira kuwomu Bobi Wine tiwamulaba baali bawandiisa abantu tebaasaba ssente twabiwulira mu ŋŋambo beera mwesimbu nga naawe gy'oli gwe byobeeramu byowulira eŋŋambo ebyabano byolaba n'amaaso aja okubeera onojja kunsibako batugambuzi embeere wasaba twabawulira okuwa simanyi kaki kaadi oba okuwa flag you have to pay kyoga nti obanga kwaka akatono ako akakoze bwatyo bw'anaatuuka awali ekinene obwo bwe buntu
lekagamba nti bwobeera wa nuupu obuntu obwo bwanjawulo bw'onoobeera maawo wa dp n'obuntu obwayo bwanjawulo ye okusigala nga ali awo crashes yayitamu zaali ntono aji bino NRM byekola bibikakasa nti ennyonyi enkulu yeyigiriza ento nuupu webanga gyebiri bandibanga babirabiddeku mmweno waggulu anti kenkugamba si kulabirako katonda akuyigiriza buyigiriza nakuyigiriza bwakuyigiriza kyamu gwe kyolowooza buli bonna abali mu kisenyi babi naye gwe okugamba muganda oti omukazi gwengedde okuwasa namuzudde mu kisenyi kati ye astafurullah mu bantu abo mu eri ezo zonna eyo gye wagenze so nga mu kisenyi eriyo amakanisa eriyo n'emizigiti tatta kitole kyonna aje ebyobufuzi bino ebyensimbi bwe byayingiramu ensimbi eggwanga basinga ne bakkiriza nti awo byebimu ku ebyo ebyalijja ku course entuufu mu maaso awo gye tulaga nga wetwogera kakati omuntu mu palamenti tubiwulira bw'ataweebwa nsimbi amabaga agamu tebagayisa ne bagatuulira ne bagatuula nako ebyobufuzi maaso mwe byemuzze mu practicing ennyo byemuzze musiga mu ggwanga lyattu Uganda n'abaana bammwe n'abazzukulu mu maaso awo mulaba future oba kaakati mwekuume nga muli balamu bwe muneekuuma nga muli balamu ensi ejja basangawo kino kye muliko nga mukuŋŋaanya wano oli mu class oli mu ssomero osoma ojja kutuuka ku nkomerero eri onkoleko referensi betwalire gundi n'agamba bwati betwalire gundi era kino nakijja ku gundi nekitegeera bwetya oyo tumulonde mutuufu ebyo nno byojja otujjamu ng'obivumirira bikuume mu mutima gwo paka katonda lwanaakusembeza wali okira obutafaanana oli awo amatuseeri vagalantire yayogedde nemunyanyirizi ku nkumu zagwawa ogerukakana nga byakoze majana genyini kakati omulembe guno nawo gujja kubaamu abatuukirivu era kyovudula bano nga mati mwana ono baagala kumanya ati ye kambawo ekyansi mu bigambo emitwalo ebiri byemuwadde ebigambo 15 biyinza okumumala okumufuula eggwanga n'agenda alitasiza ku ebyo kubanga nowa bayibuli yagamba nti balibeeramu abasatu mu kibuga ndi basonyiwa ku lwabo timugambe bataliwera basatu tine balibeeramu ababiri ndi basonyiwa ku lwabo bwe bali bato baweze nga mulimu omuntu n'ekyo ekibuga ndikisonyiwa ku lwoyo omwakirimu kale oyinza okubeera omukubu ekyo ensonga era nkitwalira ddala tugende ku nsonga ez'enzikiriza bwe tuba tunoonya amagezi tudduka eri bajjajjaffe era kyekitulese mu kyalo eno olw'amagezi ag'enjawulo genoonya ku Haji Abdul Nadduli namwe musobola okugapeekinga wiiki sabiti zetuweeredde ddala kati 2 amawulire gano ag'enzikiriza gazze gasaanikira eggwanga okusookera ddala kyetulabye yes ekisiibo kinene mu mwezi gwe tukubye amabega ogwokusatu ekisiibo kyatandika yani wetwogera ekisiibo kya Ramadan nakyo kitandise wabula kitandikidde ku Noach oba ku Peak abantu bayinza okubeera nga banyeenya omutwe n'ebibuuzo bingi okulekulira kwa Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa bingi abantu be bakyebuuza engeri gye yalekuliddemu n'akaseera ke yalekuliddemu Haji tukutegedde nnyo mu nzikiriza etali eno y'Obuyisiraamu yokka waba ne oba okola references era ne enzikiriza endala ojjayo ebyawandiikibwa saako n'ebintu ebyokusomesa biyitirivu okulekulira kwa mukadde waffe Sheikh Sirimani Ndirangwa Kasule amawulire ago wagafunye otya Haji? Amawulire nga Kasule Ndirangwa mukoddomi wange kubanga wangeye nafumba mu nyumba muno yenna bunya naye waaki wangeye era naye abadde amanyi nga mukoddomi we era mukoddomi wange nti zenzuuno kakati Kasule Ndirangwa kyemwebazizaamu butasattuula kintu. Think before you leap. Soko olowooza oliko bikula akamwaka obeeko kyogamba naye ebiri emabega mu ffumbiro kiringa gwe nange wano effumbiro lyange maaju eri olimanyi
emmere gyetugenda okulya ogimanyi sigimanyi naye senga hajati avaawo neyekyakyanira ku lubalaza awo yana abagenyi abataba wano bagira bo bati ebyendya nekale nomunju tewali nebegamba nti girasi yokubino oginywa kale nno yalizayinize honorable nga ebyemu nyumba tebitotolwa era babasosoloti bakola ekintu kino olw'obutasasamaza bigo byabwe faaga bw'abanga alina ekizibu beetikkawo mwetikke bukolokolo mutwala aluwa majority werimanyira nti ali aluwa n'okumulabako ngakitotobuda oba if not so genda eyitalo osome nomutwala mu America amusoma omusomo gwa myaka embeka agenda okudda nga is a different person kakati nono ndirangwa kyendowooza nti kyeyakoze nti karizayininge honorable aleme kutiisa banajja abo bennyini abanaabeerawo be banaabyatula nabadde nzija mu mmotoka nempulira nga jjajjaffe kakungulu ayogera kale abantu obujere bwe bati neŋamba nti lwaki asoggola bino gwali mukono gwe ogwasiima nti leeta ndirangwa oba ndirangwa alo agenze londo omuki omulala omuleete kuba mbadde njagala kyo kukikubuuza ebigabo bya jjajjaffe omulangira Nakibinge oli yogera bitono kubanga gwe mukama wa bino kugwe tunaawaaba waani abasigadde bajja kuwaaba gy'oli kaakati ate naggo naye bwona ekyo akyanira mu kkooti ani anaasala omusango ogwo obutabiwaawaza kubitwala wala naye atunule mu basiraamu be mubaweereza alondeyo omuweereza amukwasa entebe ebintu bigende muki ate n'oyo gwe baba baleese taddayo kwogera ku ono yogera byona okola kakati ate budda byandirangwa kakati gwate ebyoli bikola ddi gwe tugireyo pulani nga bwenzize nze ngenda kutambula bwenti nga ntandika kubanja ebyo nga bagenda mu maaso tugiraki tugenda mu maaso aje ebyogerwa nti waliwo emmotoka ezaava mu State House nga n'abakulu abamu tebategedde byerimu ebyaviiddeko mukadde waffe okulekulira ebyo omanyi omulamu ali so inquisitive bw'anoonyereza ekinamugasa n'ekitamugase akyagala naye bwe kiba tekyemugasa nagamba mwattu twayiikayo olwo naye akkiriza nti yakulemberwa abamuzibe bonna ne bagonda bagwa mu kinnya omulundi guki gumu kubanga muzibe baba akutte wano tola bwagenda akuba papa bwawulira ngaomuggo tegutuuka nga nti awo waliwo ekinya naawetamu nadda awalala bakuba wali agenda okuwulira ngaawulira amadaala nti wano nijja kukka kale nno ebyo abaabikola baba baabikola nabo baabikolera mu busobu omukulembeze w'eggwanga ng'akuwadde ekirabo sirabawo ngeri gyogenda kigamba nti sikyagala ng'ate tewakiwadde ggwe wekka bino byajja nga biriko bannannyini byo bakaazi gwe ng'otambulira mu mmotoka ennungi lwaki kaazi gwogenda okutuma yabagendera ku boda lwana asinga ekitiibwa lwaki yeerippa kwoli ogenda tiye simuwa ekitiibwa nti mbadde ndo bakubidde wano akasimu ng'omwana mulwadde olaba akusiibuzisa unexpectedly kale nobanga omuwadde entambula kisiime tawadde ndirangwa tawadde kakungulu atonedde Katonda bakole emirimu gye egya Katonda aja bamba byogera ensangi zino nti ebirabo bino birina olumu engeri gye bijjirako ng'okomekereza nga state ena byenoonya oba enzikiriza kati tubagambe tebaddayo kumusemberera gwomanyi Sapuliyano ensimbi zebamuwanga paapa ajja wano biliyoni kulongoosa Namugongo ago mazima
kyolowooza obwo bumotoka 11 bwe bwaguze biliyoni. ati entalo z'obusiraamu kuba yabadde alekulira yatutegeeza nti abadde akooye entalo zino ziri anti nkugambye si awo wokka si za busiraamu n'obukristaayo. Yesu yatuuka okugenda ku musalaba gwali mukwano. si mukwano gwe gwamutwala ntalo ate weyise kino bwagamba kyojja kumenya yeekaalu nogizimbe mu nnaku 3 abo abasaakanya tebagenda kuggwaawo. wazira gweoyigiriza abakulembezeebo nti mwogere bitono. ajokwogera ku kaseera we yakoledde kino bwe kaba nga ke katuufu so tulaga obutuufu bwako nga tusemberera ekisiibo. nandi nkugambye emmotoka yazigabye n'abaazito ne basaininga ne bazigiraki kakati kakungulu yanaaziyitayo gyazipaakinga ewuwe mu lujja bw'ataazipaakinga luli bw'anaazipaakinga kwa hotel Africana zikaddiirewo n'empira givunde. bano ab'omunda bakumanya banaakakasa nti obaagaliza bw'anaagwawo ekyoka ne kimusimba omugongo naye nga anaamuleetera kalubamu twakayitanga amalabamu ako osimule kite kiriwooli anaafa kisiiri. bino ng'omuntu oyinza obutaagala Museveni naye ng'entebe gyatuddemu ntebe y'abannayuganda nga nange kwendi tribute bwagiwa abasiraamu ffenna abaatuwadde kubanga ne Kampala mukadde gyenziriza gye era bazivuga. twalina region zimwenda ezaasalibwa kumpi bonna buli omu bamu emmotoka kakati ate nze olungambe ntya nti kiri kibi kubanga bonna bakkiriza. okuwa emmotoka tekitegeeza nti gwokulembera eggwanga bwe bagimpa nga bapaminisita bapa emmotoka nga kitegeeza nti nze nkulembera eggwanga to ease your services. twatugulawo muzigiti awo Bombo mukoddomi wange ekyamani w'oludda lyo olw'ekibuli naye ebyo watulagamba nti owange leero ndeebazizza tiye naffe baatulabyeyo weetuli n'emmotoka zaffe tumaze ozigabana bazitugabidde osanga n'oweruweeru naye yafunye ofuna kakati eri essanyu lyazzeemu gwate oli mukulemu ti ate bagenonyeyo ne bagezaayo obuuza nya politics oyo newankubadde eddiini naye politics abeeramu tubagerawo obukulembeze tugaa ti buli seeka lwayimuka anaayokera Kulaani njereere Bayibuli njereere n'ensi agigattamu kubanga n'ensi Katonda atugamba nti munoonye mu nsi muno yamu omugabo gwammwe nagwo mugufune. ajja kusaba obumbembwe ku nsonga y'okulekulira kwa Supreme Mufti nga tuwumba omasa nati kyegamba namwebazizza nti yakoze bulungi n'atalirira kubanga senganga yalinze mukama we n'amusindiikiriza it looks awkward. naye bwe yabanga yakimanya nti oli yateeseteese kumugoba olw'okuba yakoze kino nze nenga nti byamwembitadde kuba tagenze na mmotoka kubanga bagenda okukeerenjanga emmotoka neeriidingika biri awo ku ofiisi abireseewo ate oba okyambanja